بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baganda bange mwenna abalungi abebbeeyi ne bannyinaze mwenna abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tujjukire bulungi, tokkiriza muntu kukoona ku mubaka, tokkiriza muntu kwogera ku mubaka bubi. Oyonza omuntu yenna ayogera ku mubaka kulira nga ayogedde ku mukwano gwange, essuubi lyange, bannange twekwate ku mubaka alayhi salatu wassalam. Ye muntu agenda otuwolereza, ye musajja yekka Allah tabaraka wa ta'ala gwe yalonda eyajja ku mulembe gwaffe okubeera nga atubuulira ebyo ebigenda otutwala mu jjana okutukingiriza omuliro. Akatambi kano baganda bange ne bannyinaze abalungi akafunye kongereyo, oleme kufuna mpeera wekka n'omulala afune empeera, kyekikolo n'eddagala baganda bange. Era nkuzaayo bwe twakoma ku katambi kali. Kati muganda wa Hashim yani ye Muttalib, ye taata omuto owa Shaibat al-Hamd gwe tuyita Abdul Muttalib. Kati erinnya erya Abdul Muttalib livaawa? Ensibuko y'erinnya eryo, buli we yayitanga nga addayo e Makka abaamulabanga baamuyitanga muddu we, omwana omuto, omuddu wa Muttalib. Omuddu wa Muttalib erinnya eryo ne lirumiraawo Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bw'atuuka e Makka nga akuze yasanga ebintu baabigabanagabana dda, naye bwe baamanya kikyali ne bamanya n'obuzito bwe ne babikomyawo ebimu ku ebyo taata we bye yaleka abisikire ebya Hashim. Yasobola okukuŋŋaanyaako bye wakuŋŋaanya, abaagaana okumuwa ekitiibwa ne bagaana, abaamuwa ekitiibwa ne bakimuwa. Yeeyo emboozi ya Abdul Muttalib okutuusa okuba nti nno Allah amutuusa okumusisa enju ya Kaaba okuba nti ye musaale. Katwogere ku Abdul Muttalib luwunguka, tuyiteyo nayo insha Allah, tuteekewo akakunizo. Emboozi eno eya Abdul Muttalib eyogerwa nnyo mu mpya nnyingi era tugimanyi, wabula tugenda gyogerako insha Allah. Tugenda okwogera ebintu bisatu Abdul Muttalib bye yakola mu bulamu bwe. Ekisookera ddala oluzzi olwa Zamzam, ekyokubiri okulayira nti Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaamuwa abaana ajja kuwaayo Abdallah amusale amuweyo olwa Allah. Ekyokusatu z'enjovu eza Abraha ezajja nga zireeteddwa Abraha kabaka w'e Yamani. Ebyo ebyafaayo bimanyiddwa buli omu oba abasinga mu ffe, naye okuggyako abo abatawuliriza byafaayo bya mubaka oba abaakatandika naye nga ezo emboozi zo zimanyiddwa. Okusookera ddala, Abdul Muttalib ategeera atya oluzzi lwa Zamzam addemu okulusima gye lwazibikirira. Allah tabaraka wa ta'ala amuloosa mu kirooto. Yakiroota omulundi ogwasooka n'akinyooma, n'aloota omulundi ogwokubiri n'akiyisaako amaaso, n'akiroota omulundi ogwokusatu, n'amanya nti buno obubaka buva wa Allah tabaraka wa ta'ala, n'akuŋŋaanya banne oba buno obubaka buva wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekiseera ekyo yalina omwana gwe bayita Harith, era erinnya eryali lya mukazibwako lyali lya Abul Harith, taata wa Harith. Yakwata mwana we yekka ne bagenda n'ensuuluulu n'ekitiiyo n'enkumbi ne batandika okusima. Be baayitangako ekiseera ekyo bonna baali babasekerera busekerezi olw'ensonga nti Abakuraishi baali baakakikolera emyaka 4 naye ng'oluzzi lwabula dda. Yagenda n'asima okukkakkana nga amazzi gatandise okufukumuka. Bw'amala okuluzuula oluzzi olwo, wano tuyigamu ki? Nti ogenda n'otandika ekintu nga buli omu akusekerera. Ekintu ekyo bwe kikwatayo abantu ne bazuukuka, ekyo kyo tukiyize. Amazzi bwe gatandika okufukumuka, Abakuraishi ne batandika okukuŋŋaana ku Abdul Muttalib n'abagamba nti musaaga, ne bwe libanga ettaka lyammwe, kino ekintu nze nkizudde, luno oluzzi nze nduzudde, nze nannyiniro. Era oluvannyuma lw'ekyo waliwo akakuubagano
n'okuneneŋŋana. Awo asabira Allah tabaraka wa ta'ala amuwe abaana 10 nti bw'oliba ompadde abaana 10 nja kukwata omwana omu mukuwe amakulu muweeyo musale ku lulo. Awo yakyogerera. Kati ne baddayo ne bakirowoozaamu okukkakkana nga basazeewo bonna bagende ew'omukulu waabwe omukyala eyalinga kabona waabwe abalinga abafaaza mu bushiriki bwabwe, oba kale nga boonaalaba basheekhe oba bafaadha oba abo bonna bapriests abasomesa. Kati baba bakyatambula mu kkubo bagenda ne bafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo, emmere n'ebaggwako, amazzi ne gabaggwako, enjala n'ebaluma, amaanyi ne gatandika okubaggwako, ensolo ne zitandika okulwala. Abdul Muttalib kyava aleeta ekirowoozo ti buli omu yeesimira entaana ye agigwemu nga tannafa ogw'okufa ku musanga eyo. Kati Abdul Muttalib n'atandika okusima, nabali ne batandika okusima. Allah tabaraka wa ta'ala ate n'aleeta ekyamagero ekirala, n'akuba ensuululu Abdul Muttalib endala, amazzi ne gafukumuka. N'azuula amazzi amalala. Allah amazzi ago mwe yayisiza okuwona enjala, okuwona ennyonta, ne banywa amazzi, ensolo ne zinywa amazzi, ne baddamu amaanyi. Bonna ne bamanya nti kano akabonero kava wa Allah kubalaga nti oluzzi lwa Abdul Muttalib tebaatuuka nakutuuka eri ew'omusomesa waabwe gwe baali bagendako, ne bakomawo ne basalawo bakomewo. Era Allah tabaraka wa ta'ala yamuwa ezzadde ly'abaana 18. Yayina abalenzi abavubuka 6 n'abawala 12 n'abakyala 4 ku 5. Abdul Muttalib yawangalira ddala ku myaka nga 10 n'okusoba, naye nga Harith omwana we yafa mu bulamu bwa Abdul Muttalib kubanga ebiseera ebyo abantu baali bafiira mu myaka mito 35 ku 4. Omwana we Zubair ne Abu Talib ne Abdallah balina maama omu. Abdallah, Abu Talib maama waabwe yali omu. Kati Abbas ne Dirar balina maama omu. Hamza, Muqawwam ne Hajara balina maama waabwe omu. Abu Lahab yayina maama nga yamuzaala bw'omu. Era Hamza kati era mumujjukira bulungi taata wa Omubaka alayhi salatu wassalam, omutwe gwe battiramu Ghazwatul Uhud, mu lutalo lwe Uhud. Kati oyo Hamza yayina era baganda be ku maama baali 3. Asooka yali Safiya tumanyi bulungi nti yasiramuka era yasiramukirawa. Era ekyafaayo kya Banu Quraidha kye kitumanyisa obulungi nti yali amaze okukola ki? Okusiramuka. Olw'ekyafaayo kye yakola ekyokgenda ne Hassani ibn Thabit n'abakyala bonna n'abaana bonna. Omuwala omulala Atiqa eyalootolola endooto n'agiteeka mu lujjudde. Ne tubeera ne Hakim, ne tubeera ne Umayma. Kati Umayma omwana wa Abdul Muttalib ye maama wa Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh tumumanyi bulungi. Doza mulaba Omubaka alayhi salatu wassalam gyakwatagana ne Zainab binti Jahsh, bakwataganira ku maama Umayma. Umayma mwana omuwala wa Abdul Muttalib. Kati kitegeeza nti Umayma yali ssenga wa Omubaka alayhi salatu wassalam. Addirira asembayo yali Arwa mu baana abawala, ate era yasembayo yali Barra. Beebo abaana 12 ab'obuwala. Bw'amala okufuna abaana abo bonna ne yeeyama okusala Abdallah. Kati bw'amala n'amuleeta ku Kaaba n'agamba nti agenda musala. Abakuraishi bonna ne bamukuŋŋaanako ne bamugamba, lwaki osala omwana? Lwaki osala omwana gwe twagala? Buli omu ayagala Abdallah. Lwaki okola ekintu bwe kityo? Lwaki tosoose kwebuuza? Kakati sale era okukkakkana nga bamuwadde amagezi agogenda yeebuuze ku bakulu baabwe. Abakulu baabwe ne bamugamba nti mu kifo ky'okukola ekintu bwe kityo waayo eŋŋamiya 10, era n'okutuusa olwaleero eŋŋamiya ez'e10 ze zikyakola ne mu sharia obusiraamu bwe bajja. Ekyo ekintu bwakyagala nti omuntu bw'obanga omusse mu butanwa owaayo eŋŋamiya 10. Era Abdul Muttalib yawaayo eŋŋamiya 10
ekyo ne kibeera bwe kityo era n'olwaleero mu nsi z'Abawarabu bonna ne mu nsi zonna eziramuza Obusiraamu bw'oba osse omuntu mu butanwa bw'ogenda mu kkooti ew'omulamuzi akugamba okuwaayo eŋŋamiya 100. Ekyafaayo ekya Abraha eyali ku mulembe gwa Najashi, si Najashi oyo ow'omubaka alayhi salaatu wassalaam. Eno yali tayito ey'abakabaka ab'e Ethiopia. Kati Abraha yali gavana wa Najashi ow'ekiseera ekyo, wa kabaka wa Ethiopia ekiseera ekyo. Kabaka wa Ethiopia Najashi yayamba ebitundu ku bimu ku bya Yamani. Kati mu ebyo ebitundu bye yawamba mwe yasindika Abraha omu ku bagavana be. Kakati Abraha yali ng'alaba abantu nga buli mwaka bagenda ku Kaaba, kyava yeebuuza oba mugenze kukola ki? Ne bamugamba nti tuba tugenze kulamaga nnyumba ya Allah, kulambula na kulamaga nnyumba ya Allah. Kati kyava abagamba nti ekyo nkitegedde, ŋŋenda kubazimbira ekkanisa kubanga bo baali bakristaayo nga nnungi nnyo nga nnene nnyo, mu kifo ky'okgenda ku Kaaba e Makka mujja kubeera wano. Ye yakirowooza mu magezi ge nti bw'anaazimba kyaki eyo oba kanisa eyo nti ejja kusika abantu bangi nnyo, olw'ensonga nti mwalimu eggiraasi ez'ebbeeyi ab'abantu baalina ssente ate baalina access ku ndabirwamu ezo ez'ebbeeyi bwe zityo. Ky'ataamanya nti omu ku bannamalungu bijja kumunyiiza, ky'ataamanya nti abamu kijja kubanyiiza. Kaakati era bwe kityo bwe kyali. Omu ku bannamalungu yajja n'amaliramu ekyetaago kye, n'akwata obukyafu n'abusaaba ku bisenge. Bw'amala okubusaaba ku bisenge byonna byonna, Abraha bw'akeera ku makya n'ayingira kkanisa nga yonna ewunya, nga yonna nkyafu, n'anyiiga olunyiiga, n'ateekateeka enjovu ze baali tebalabangako. Baali tebazirabangako lwaki? Olw'ensonga nti Abawarabu baali tebalina njovu oba ebyokulwanyisa eby'ekika ekyo. Ezo zaali ziva Afrika mu Abyssinia. Y'ensonga lwaki amagye gaali ku njovu. Kigambibwa nti enjovu ne zitindigga ne zikwata olugendo olw'e Makka, era nga kigambibwa Abu Rughal eyakulembera enjovu zino okuzitwala era eyalyamu olukwe mu nsi ye. Awo ne bajjawo eŋŋombo okuva olwo nti tewali mukumpanya asinga Abu Rughal kubanga yalya olukwe mu nsi ye. Era oli abuuza nti oyo mukumpanya okusinga Abu Rughal. Kati Abraha bw'atuuka e Makka yasanga Abdul Muttalib musajja mugagga nnyo, n'asalawo awambe eŋŋamiya ze n'endiga ze n'embuzi zonna n'ebisolo ebirala bye yalina. Abdul Muttalib yali musajja muwagguufu nga muwanvu nnyo, yali musajja nga muwagguufu nga muwanvu ddala ate ng'alabika bulungi. Era Abraha bw'amala okuyingira ekibuga Makka ne bazimba weema ye bulungi, Abdul Muttalib ne bamuyitayo. Kati bw'ayingira weema bw'ati Abdul Muttalib, Abraha n'amusitukira ku ntebe, yamutunuulira nga musajja mukkakkamu, musajja mulungi, musajja muwanvu, musajja muwagguufu. Kati ne batuula wansi. Abraha yali amanyi nti Abdul Muttalib azze kutaasa nju ye n'ekyamujja enviiri ku mutwe okufuna amawulire nti siri wano ku lwanju, ndi wano ku lwaŋŋamiya zange n'ensolo zange zonna bw'ozimpa nze nja kuviira ŋŋende n'abantu bange. Abraha bw'awulira ekyo n'aggwaamu amaanyi era ne batuula bonna wansi. Ye Abraha yali amanyi nti Abdul Muttalib ekimuleese nnyumba ye, naye bwe yawulira nti Abdul Muttalib enju si yemuleese, kyamumalamu amaanyi era n'anafuya Abdul Muttalib. Kati Abdul Muttalib kyava agamba Abraha nti eno enju erina nannyiniyo ne zino ensolo zirina nannyinizo, era nze bw'ompa ensolo zange nja kukuviira. Era bw'awulira ekyo Abraha n'amuwa ensolo ze, n'amuwa n'eŋŋamiya ze zonna. Abdul Muttalib n'amuviira n'atambula n'abantu be. Naye bwe yali afuluma Makka baafukamira bonna ku Kaaba nga yabakulembedde Abdul Muttalib, ne basaba Allah tabaraka wa ta'ala abataasa amagye gano. Abdul Muttalib n'agamba amagye gano g'amaanyi, tetusobola kugeŋŋanga, Allah tuyambe. Ne bagenda ne beekweka mu nsozi. Kati bwe bamala okwekweka mu nsozi